Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, Medinyine. Yes, Medinyine. Hallelujah. Yes, Medinyine. Yes, Medinyine. Nawe Medinyine ndiga. Nawe ndiga Medinyine. Emukibaita kifaru. Uya mukolo Yesu waka. Yesu ali kuchimo. Yesu ngadamu koma fika. Kama yebazo. Amina sir. Kama yebazo sir. Export TV gwe mukutu ndine musumba sekitoleko Peter okuva ku Prayer Power Church. Bulijjo Yesu bamubanja nga tetumanyi. Ozizi Yesu we masanafu. Onagamye nti Yesu ffe gwe tuyita ono waffe nti yagenda nabba ewaabwe e Misiri era bamubanja. Kati bwaba Yesu yagamba nti temubanga na bbanja lyonna pozi eryokwagalana ate ye n'atukubiriza ate ffe okusasula amabanja ate n'atasasula tabanga yakola nkola y'abakulu eno kola nga wenjogera. Oyo si ye Yesu kubanga Yesu ni mwana wa Katonda. Katonda gwesuubira nti alina buli kimu. Sakatula museko bantu bano. Bantu balamuseeko. Balamusizaako mwenna. Nze musumba sekitoleko Peter. Eno Expo TV natakujuza okuva erugala. Omusajja ono ayitibwa Saalongola Duzikuba. Siri mukubira kalango. Obala duzitta, obala duzikuba. Oba zikuba zittirawo simanga biki biki n'ebiddaka. Omanyi oba n'amanyi sitalaga kwata gonna. Naye yakuguddewo kampeyini eyo. Mu mannya ge mulimu muzzukulu wa Falaawo. Kati ye agamba jjajjaawe Falaawo yamuwadde obubaka nti Yesu yagenda nabba golodi mu gundi yaabwe eyo mu genandiyisa amasiro gaabwe mu piramidi. Yabbayo golodi era n'amutwala n'amugabanya abantu beewaabwe eyo mu Bayisirayiri. Nti jjajjawe yamugambye atandike kampeyini y'okubanja golodi waabwe era bamwagala. Yatandikidde wano Uganda twamulabyeko ng'amuzza ku musaalaba yagambye agenda muwolula mu Lufumi Afrika wano ayagala golodi waabwe. Nakati nze neebuuza nti bwe mutugamba nti Yesu sasula amabanja gonna gali gatubanjibwa tabanga yakwata ku golodi wa mukulu ye najjuzaawo eno ewaffe ffe ne tuba bulungi naye ngeri alina baalese bakaaba. Ndowooza ekintu kino ekyokwagala views kigenda kututuusa ewabi n'awalungi. Oziyisa views? Views. Kubanga bwagamba nti Yesu agenda mu from Africa, Yesu aliwa. Bwenkubuuza Yesu, bwenkubuuza wano mu Uganda wali olabyeko Yesu. Yes. Pozi ne masana. Ng'ogyeko Yesu ono, ojjukira Yesu ono gwe balaga ku NTV. Pozi gwayagala ofulumya. Naye bw'aba Yesu omwana wa Katonda yafa n'azuukira. Tasangibwa mu Uganda nti alina akaalo kwali. Wali omulabyeko? Simulabangako. Kati agenda fulumya aliwa. Kati jjukira kati concept eno eri bweti mu Kuludaani. Edda Yesu yabeeranga mu bitundu. Nti Yesu ali Nazaaleesi. Yesu agenze Kaperunawumu. Yesu agendako Bethlehemu. N'agenda Sidoni. N'agenda Sidoni n'agenda kati. Yatambulanga ebitundu n'ebitundu. Kati kitegeeza Yesu yali insufficient ng'atamala. Wabeera eno eri Lazaro n'afa. Wadde n'atabeere balwala. Webale nnyo. Kati Yesu yakyusaamu. Atakyabeera mu bitundutundu. Nti abeere Nazaaleesi ate nga tumwetaaga ene Uganda. Tumwetaaga erugala ate yagenza masanafu. Ate ali masanafu. Kati Yesu abeera mu mitima. Kati yensonga lwaki Yesu kati muzibu okulwanyisa n'omuwangula. Talina location ntuufu. Olaba oli eyali mu bitundutundu. Yabalemu okuwangula. Yafa n'azuukira. Sajja baamuteekako n'ekiyinja. Era n'avaayo. Kiyinja kye baamuteekako kinene. Abaali bagenzeeko eyo egundi Isirayiri okulambula entaana ya Yesu. Kiyinja kinene. Yavaayo. Baggalira abayigirizwa be. Abayigirizwa be bayambala okutya ne beesibira mu kizimbe. Yayingira tagudde oluggi. Mu kisenge kya waggulu. Yayingira tagudde oluggi. Bamwekangira mu nte. Kati Yesu ne yazuukira ate mulalamu.
tolina nga gyosobola mulwanamu n'omufulumya tosobola. kuba ye Ssaalongola Dduzi kuba ye kyasinga okuyimirira kagamba nti okujja kwa Yesu wano kwatukyankalanya kwabuza abantu okumanya kubagobye ku nnono yaabwe kuba tebakyasamirira bajjajja baabwe Yesu gwe mwesibyeko Yesu. Mukulu Ddaani, ekintu kyabwe bakitunda bubi kubanga Sitaani ne bw'omusanyusa otya akutta, ne bw'omusanyusa otya alina okutwala akukuba, akulumya envunza, akwavuwaza. Newankubadde mulimu abagagga, ekyo ekyobugagga kyo tekiriko. Ekyobugagga sijja na kukiteeka Katonda. Kumuyinza okusanga n'omuntu ng'atakkiriza mu Katonda naye nga mugagga. Obugagga oluusi butambulira kukwata ennono principles, butambulira ku principles. Naye kubanga Sitaani ye taliiko oba omugobedde otomugoberedde. Sitaani ye ne bw'okola ebirungi akwavuwaza wasanyuka akuwa, akukuba, akola kyakulumya envunza, akusuula akabenje, Sitaani. Kati bwe twalaba Yesu ono ng'azze, Yesu yajja ekintu kye akipakeginze bulungi. Yajja ng'aleeta obulamu, yajja ng'alina amazima, yajja n'atufuula ba ddembe kuba twali twabula. Tunula kati omusajja omukulu engeri gy'ayambaddemu. Yesibye ebikubiro biyulise embugo, anti ebyo bifundika bya bajjajjaabe. Tunula katemba gwalimu, ali mu Bayibuli alinnya, bw'akaaba ng'akakoko. Anti yagambye nti yalika amaanyi, kyova olaba ye asobola n'ogikubanga talina kyemukola. Nti amaanyi nti Yesu wamuwa Bayibuli yamusibidde awo mu Bayibuli, era omwoyo gwe guli mu Bayibuli awo. Nze olaba ate kati nze olaba nze ekindeese wano si kuwolereza Yesu. Ogenda kusirika busirisi bakole bye baagala. Yesu nze mpolereza Yesu. Yesu ku maanyi g'alina nsobola okumuwolereza? Ate oyo aba akyali Yesu. Leka naawe. Yesu amaanyi g'alina tosobola kumuwolereza. Yesu w'amaanyi. Ate ffe nga mu ddiini yaffe eri batugamba nti omuntu yenna kasita nsonga egindi lwana n'okufiirawo ofiirewo ne obadde omugyesibeeko. Nedda ssebo, ono Yesu si munafu. Era kankubuulire singa Yesu abeera wakuwolereza ne mba nja muvaako. Wakulwanira ntalo. Yewe wakulwanira entalo nze mba naamusobola yalina okunnwanira. Yesu w'amaanyi kubanga nze kyenda n'oyo gwe muwe mukadde ajja kumutegeera. Ate kyendabye naye akimanyi. N'ayogera. Yagambye akasajja k'amaanyi. Bino byenkola. Amumanyi kubanga ligwe bulaba bw'abanga Gaddafi. Gaddafi yalina kumpi mu buli nsi yalinamu ennyonyi. Gaddafi yali mulala. Mu buli nsi kumpi yalinamu banka. Ne kati wanene waffe ekyaliwo Tropical Bank. Yalinamu Tegwanga. Ategwanga. Ez'abasudirwa abaliwo zaagwa. Zikrane Bank zaani. Zize ne zigenda esigalawo. Yoweri nkanga nannyini yafa. Bwe yalinnya mu Bayibuli wano yali 28 2:10. Watukyalirako wano? Ndowooza yali 28. Laza Abu bw'abanga ajjukira alinga 28 ndowooza 2:10 awo. Yalinnya mu Bayibuli kati aliwa? Yatema. Yatulabako akamala. Just give it time. Time tells. Oyo omusajja tebamuwolereza. Oyo yeewolereza. Yerwanira entalo. Aya, sisobola nakuddaawo neŋŋamba mbwera mpulira abantu bagamba mbwera ekitiibwa kya Yesu, ekitiibwa kino kirwanirira. Ani yakugamba nti Bayibuli bulijjo mu masabo mu bano abantu be batakimanyi. Abasamize bonna abasinga balina Bayibuli. Kyogamba kano ke batugamba nti omwoyo gwa Katonda gutuddeawo mu kitabo batuferamu. Tegutuulaawo. Ate batugamba nti olaba ekitiibwa kya Katonda kyonna kiri awo mu kitabo. Era nti wekiyisaamu amaaso ne Katonda oba muyisizaamu amaaso. Katonda ate kati olabeera Katonda n'ekigambo gy'olaba Bayibuli egamba nti bw'osoma Yoswa 1:8 Bayibuli etukubiriza tuwandiika ekigambo kye kuki? Ku mutima. Ekigambo kya Katonda awo kyavaawo dda. Kyavaamu wano we tukirabira ku kitabo. Kubanga bwe tunula ne Bayibuli ze bali otukolera. Bayibuli ezisinga zonna zirimu ebituli. Abasamize ate be bawandiika Bayibuli. Kati gwe oba tunulidde nnyo kyola ekigambo ekisinga amaanyi si kyekyo ekiri mu kitabo. Wabula kino ekiri mu mutima. Kyewajjawo dda kyekiri wano. N'oteeka mu ggwe. Ekyo kyekikuba ne Sitaani. Kyolaba Yesu bwe yasanga Matayo 4. Bwe yesinkana ne Sitaani. Yesu teyagambanga kyawandiikibwa kambikulewo.
kankulagewo agamba kyawandiikibwa Matayo 4:4 akwotinga Teyetaaga kusumulula awo zaalinga nzingo tazunga na mizingo ku mugongo. Nedda akiyinawa mu mutima, akiyina mu mutima. Kiki ekigambo ekisinga amaanyi era abantu kye balina okutunulako. Era bwe bamugamba nti ekyo nakyo n'ekibuga nakikuwa bw'onoovunamira ng'agamba kyawandiikibwa. Akijjawa mu mutima yatereka. Sokoleke kankulage wano. Tunula wano nkulage. Era nze ndaba abantu omuzimu kasagu kulumba wezizika Bayibuli. Bayibuli okukube. Wezizika Bayibuli. Ekyo si ekigambo ekirina amaanyi. Ekigambo ekirina amaanyi kye kiri mu mutima gwo. Akamwa ko kye kasobola okufulumya. Ate n'okimanyi nti ekyo ne mu nsi y'omwoyo osobola okyogereramu ng'olwana. Ekiri mu mutima. Naye ekiri mu Bayibuli ojja kukanga sitaani odduka buddusi abantu mu birooto badduka buki? Buddusi. By the way, kiri scientifically proven tetusobola kusoma mu birooto. Tosobola kusoma. Naye ate kiri osobola okukiri sighting ekikwe ekikuli kuki? Okujjukira ojjukira. Naye tosobola kusoma. Tosobola kusoma. Ne oba nayo Bayibuli. Weebale nnyo n'akolanga naawe. Okirabye ndowooza. Kati so oyo omusajja bwe ndaba ng'alinnya Bayibuli. Nze leka Yesu alina amaanyi kamuhandolinge. Akole gy'ayagala. Yesu kamuhandolinge. Ate labayo talina kitiibwa kya Mukama kyassa wadde. Ate kano kaakaabya. Akaliwa. Yesu akaaba bamukuba. Oyo ali mu katemba ye yeekaabya. Yesu abeeraawo. Yesu abe. Oyo mukozi wa masanafu oba oli gwe batulaga yali wa Nakasongola. Aliwa. Gwe baakwata. Awaloko down. Owe. Yali weruwere yoba. Oyo mpozi gwakaabya. Yesu yalina ekingi. Naye Yesu wange eyafa n'azuukira. Tatuulaawo. Era bagamba mwe ekitiibwa kya Mukama. Ekitiibwa kya Mukama akimazeewo. Ani yakebwa ekitiibwa kya Mukama kibeeraawo? Okimanyi waaliko omulembe bwe baakwata Bayibuli zonna ne bazookya. Ekitiibwa kya Mukama kyaggwawo. Ate nga kiragawa. Kiragawa. In fact kya boostinga mu boosting. Ne bwagamba nti akutte Bayibuli zonna n'azookya. Ekitiibwa kya Mukama weekiri. Ono Katonda waffe mulala nnyo naawe. Nga tukyali nno ku oyo ali mu kuba Yesu ate nga ye waakaaba. Gwe muwe bwibudde, just give him time. Ate abantu b'egindi amayembe tegabalemeseza okusula mu nnyumba. Gabakola ki? Amayembe gajja ewaka bino mutereka kyaggulo nga gejjulirako eyaago nga go gali ako gakonkana n'ogaana okugula nga gaasa amadiisa nga gagenda gajja nga muli mu kulya nga go temma gabegedde nga gasuula ennankani mu mmere yammwe. Simanyi oba akatambiwe. Omusajja alojeza ennaku naga akatulira mu makubo tetukyasobola kutuula akakulya ate wakatula bwoti nga nalyo liro liyingiddewo katulya tutambula ligenda okujja nga tuvuddewo gabakozeeko emitawaana gabakozeeko efujjo lyonna erisoboka. Kasonga tulabe vidiyo. Akavidiyo ogenda kalaba naye ennaku nze yankuteŋŋaane omuntu amaka ge neezimbira omuntu asobola gannemesa ngamba ate mayembe ge gakulemesezza amaka. Mbe ku kyalo gasusse gakoyasa ennyumba tetumanyi watuufu we gava gakuba abaana gakwata abakazi tetukyalira mmere mu nnyumba tulira mu makubo watulaba oluba okujjula emmere mu nnyumba nga gagipamamu ebyokola biba. Mbe ku kyalo gasusse gakoyasa ennyumba tetumanyi watuufu we gava gakuba abaana gakwata abakazi tetukyalira mmere mu nnyumba tulira mu makubo watulaba oluba okujjula emmere mu nnyumba nga gagipamamu. Gabalabi. Eroza olaba ndowooza ensonga lwaki sitaani ebintu byakola tebimuleetera bantu kusembera gy'ali. Tebimuwesa kitiibwa. Ekyo sitaani kyo yalimu okirivayizinga. Naye lwaki amayembe galina effujjo bwe lityo? Ate ago gaba amayembe ga kifaalu tegalina nnyo katemba bw'atyo. Kati ke neebuuza amayembe agatalabika gapama gatya? Anti galeeta tegapama galeeta pupu. Gafunako gye gamujja. Gakola emasaani ye sitaani ze enkola ze.
amayembe ga kifaalu nno ssebo baleka nkubulira ekimu ku kyatulokosa kyekyo twanoonya ekisinga sitaani amaanyi nekitubula ku nsi kuno kituba tufuna Yesu kuba Bayibuli egamba mu Yokaana ekisooka nnyanya nti ali mu nze w'amaanyi okusinga ali mu nsi. Okiraba ndowooza kati yeyo concept etuviirako ffe okulokoka. Onfuna ndowooza nkufuna bulungi kubanga sitaani ekituufu siri kuwana sitaani w'amaanyi agalina anti Bayibuli yetugamba nti aye n'ensi si yaffe erinako nannyiniyo the God of the world. Kati ffe kye twakola ne tugamba tunaanoonya ani alina amaanyi agasinga sitaani ani anaamukira tebabagamba Yesu nti waayi era basooka ssebo nno ssebo mu ggulu waaliyo miitingi nga babuuza ani anaagenda anaatola ekitabo ku bikuli 5-9 bonna ssebo baatya okujja okumwenganga akasajja nga bakamanyi kubajjukira kaali k'amaanyi nga kalina ebiwaato byako bivaamu amaloboozi kayimbanga amaloboozi akalina amaloboozi agawuniikiriza ne bakatya. Yesu n'atola ekitabo n'agamba nti kankalumbe n'akakuba left and right n'akawangula. Kati ekimu ku kintu ffe ekyaddusa sitaani byebyo sitaani ebyo katembatembawo nawulirako nti amanyi n'okuwanda amalusu sitaani musaba bagenda mu masabo bakimanyi era baana bakwe bali kuno they will testify. Sitaani mu ssabo asobola okukuba ekikolondolwa. Sitaani asobola okukuba pupu nga nazekola kyolo ali katolukese oyo sitaani atonda wala mangu kyoba omanya etonda alina alina bye yakusabye waganya obikola ali waddembe okukuba nakukuba pupu. Sitaani kajjukira musaba abantu abasinga kati waliwo baba bagenda abamu bagamba nti nga tenga bano abalina amayembe ga kifaalu musabo toyambala ngoye kuba mayembe ga akubiriza alina olugono. Toyambala ngoye osigala nga mukamunda kokka. Lwaki akube ku nnyama? Anti aziyuza kati okuddayo kati wajjidde mu masuuti go oyingidde bakeberemukko ogende ku mulimu ogenda ovaayo nga bulere ati omugezi ogenda bwereere kati ozijjamu ne muziwanika tanyiga mukunamira ate anti kyali kati kyola kati embooko ejjirawa tula bulungi muzzukulu okunamira bajjajja embooko wejjira kati awo bw'ogaana okuwulira ali waddembe okukuba alina ekibooko ng'ekulya oba ayinza okukuba ekikolondolwa oba asobola okukuba popo omujja mukabuyonjo oyo sitaani. Kati ekirala oyo sitaani ku sitaani sema amayembe ga kifaalu ago galaba gavuga n'ebidduka. Amayembe ga kifaalu gavuga ebidduka gavuga piki gavuga emmotoka. Nange nawulirako ewaffe eyo nti waliyo omusajja yalina piki nga yeevuga yokka egavuga kyesibuliranga kya nnyonyi naye gisigadde n'akagaali sikawuliranga oba lwakuba terina weena alandinga oba naye ng'ebibiri ebyo gavuga gayagalira mu mamotoka g'abantu ganywa n'omwenge naye ate era nze ndaba ne pupu ono bwe gaba ganywa ne galya kuba bali buli ali alina okukola alina okweyamba ofuna ekyetaago ekyokuyingiza olina okufulumya. Kati amayembe ago aga kifaalu ganywa kimwenge ate sobo teganywa gava ku mwenge kigere. Ojjajja kyanywa omwenge gutali mwenge bigere ganywa pirisina bajjajja naawe ganywa pirisina amayembe ganywa pirisina oba basamize bamunywa mayembe kuba kati ffe mu ssabo edda nga tukyasamira batuma pirisina kubanza omusamize gwe bayita Sebandeke ekiboga yalinga eyo kiboga siri kumulanga simanyi oba kati oba akyaliyo simanyi kuba bwe nnaloko kasaddayo kumuwuliza yalinga eyo ng'alina n'esabo wano egganda twaleetanga pirisina ne ganywa beero
nalabamu ejjembe limu eryanywanga soda lyanywanga Pepsi. Sikulimba manyiza ate zikula kati ngamba gwe nga mukwano gwange oba yalimu ku ddiiri oba yali yagala bivaamu lowooza lyali siraamu kuba wali amayembe amasiraamu olusangiro lyali ndawula yempewo ensiraamu ejjembe esiraamu naye ate lirikale lyali kazi ng'anywa ka Pepsi oba lyali Fatuma olwo nga yatumye atya ng'atumye atya oba ng'atumye ebyokunywa anti bwe muyingira kati nga muvaawo kyalinga twalinga nga tuvaawo wabanga lutuula olwa saawa byanywanga kiro tebinywa misana era kadde akegandaalo kucakala ebyanywanga kiro kati bwe bwatuukanga obudde saawa nga twayingiranga mu ssabo saawa nga 4 nva 8 saawa ezo muli omwo saawa nga 4 nemuva 8 ogwakawungeezi ekiro eyo muyingidde 4 ekweza okumakya nemuva 8 gasibye gakola gasiba gakola gakuba ono gwe twakugamba okole kino tewakikola omuzukulu we bali wamagwe go gajja kunenya nakulamula kati nti kati naamujja twagala kuletera bbiya bweziti twagala pirisi na waati twagala buli omu n'akola oda bajjajja ab'enjawulo bafune ku kyokunywa basibye bakola olunaku lwonna kati waaliwo eri ekkazi nga lyo linywaki Pepsi ng'anywamu kacupa kamu bwabangawo bakakuleeta nga bajja ne bagabirako nammwe abalwadde kati awo bw'owulya nga bagamba nti amayembe gakozesa bakazi baabwe gaasa amadinisa abaana gabakuba amadinisa bagaasa kati ekyalo kyetaaga kuyamba kyetaagako Yesu ku kyalo nti emmere woogireka osanga oterekedde mutana bakulya osanga gagiridde ne gamuyengera omunnyo kati ze nasabirako mukyala yali ayina era amayembe nga gamubba ssente waloddeko amayembe agabba ssente nagawulirako mukyala nali musabiddeko nga gamubbako ssente ze nga bwazitereka bw'atereka 2 either galekawo bwe kaba kanyaanya ssebo gayinza okugjako omutwalo ne gakomyawo omutwalo gakomyawo kyenji kati weebuze kyenji avaawo walesewo ko 2 mune mukulu ddani mu nsi muno mulimu ebintu ebyobusa kyona ekintu ekyatulokosa kyekyo sente gazikolamu ki anti kati nnyini waago wabaawo agatuma kubanga sitaani talina sitaani yabba bubbi kyolaba bw'ogenda mu ssabo bakuwa omukisa balina okutuma ogenda obba olugoye lw'omuntu omulala gwomanyi agulina omweyambulireko ekisiraani muwanyise sitaani talina kyolaba Yesu yakugamba ate Yokaana 10:10 sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza talina abba bubbi alina gwabbako naawe onaamusabye kati ewabaayo era ayagala ssente kati go yoyo sitaani yabba bubbi nawulirako kino ekintu edda ennyo naye nali sinabitegeera bungi ebintu bino nti omuntu yalina amaka ge naye yagaddukamu ng'ayinza okuvaako ng'alese ebintu bitukula n'asanga gasimudde ennyumba gakoze buli kimu ebintu bitukula gamufumbidde emmere kati waliwo omusajja ewaffe baali bamuyitanga linnya mutwe yali alina mutabanyi nga bamuyita amanyaga wamwe sige mazibu bali bamuyita gundi Nicholas nga musazi wa nviiri erinnya ngenda kulijjukira kati omusajja oyo ye yali taggalawo nnyumba ye ekiro oba n'emisana wonna naye ng'ajja e Kampala n'amalayo omwezi naye ng'ewaka amayembe geera ennyumba yali nnyumba ya ttaka ng'ennyumba z'omukyalo bw'ozimanyi naye nga ya bulooka ngenda kwenda kujjukira erinnya nga true story mpulira bulungi nga geera olujja galongoosa ennyumba goza n'ebintu gatereza ewaka ng'osanga waliwo omuntu aliwo bulungi nnyo ng'awali omuntu true story abo oba gagula bwe gatyo oba gagula gakole emirimu gyegali kuba ate nagenda okuwulira nga bageera esambu omusajja oyo kirabika alina omusambwa gwamusiima gwalemera ewuwe naye kati abantu bwe batyo abo bakozesa bantu
bawamba mwoyo gwe kiro n'okola n'okomawo kirinye entwetwe kyalinga nye entwetwe omuntu yefiira ddala lwaki omuliro mukyamukyankala nyemuleka agende bawamba n'abalamu gw'olukyala ku kyalo bwoti gwalima mu nnimiro ye ogenda kulima ennimiro zonna ozimaleko kasowa zironga zitoyina katonda toyambadde maanyi ojja lima ate neera kankunyumiza akalala ku kyalo eyo waffe waliwo omusajja yayagala omuwala kati omuwala gwe yayagala n'amugaana bwe yamugaana omusajja n'amugamba oŋŋaanyi naye kale tojja fumira omusajja mulala ojja fumbirwa nsi omwana abitwala nga byakusaaga akawungeezi n'alwala akasujja n'afa bwe yafa eno twali tuziika ne batugamba nti ate eri ewa Kalibbala ono gwe muziika yennyini tumulabyeko ng'asala endagala agenda kufumba kyo gye kiri akasita omugaana eno just eno bakuwanyisaamu eno n'ofa naye nga ate eno okola n'olyoka okola emirimu obulamu bwo bwonna in fact sina bulamu bwo bwonna obuddako kati obulamu bwo bwonna obuddako n'obumala ebintu ng'okola bino bwe tubinyumya abantu abamu kituviddeko okulokoka ekisaka nti bitwawulira nga simanga mbu kulima simanga mbu bazuukusa emiryango negirima byonna ebintu bituufu gyebiri emidaala egyetunda nga tekuli muntu agukolako egyo entwetwe kyaliyo nga tewali muntu atunda ku mudaala ekirala ewaffe eyo waaliyo nga enkola ng'abasezi ng'omusezi omusanga n'omuyitako n'akugamba nti ngambire omuntu wange ali awa ayanguwe ansange nga gwaba akusonyiye ati nawe bw'omugambo oli nga naawe omugoberera naye nga gwakutuma omumanyi mulambo ebitula mu firimu y'entwe tebituufu bazanya biriyo si byabuli bazanya bulogo bwabwe naye ga majini ani agawa amaanyi sitaani oba gali ku nsi muno n'engeri yagasangako mukama waabwe ati sitaani yagwa na kimu kyakusatu abo najja nabo akola nabo kati so bino byowulira nti kati abo beetaaga Yesu ku kyalo kubanga omuntu ng'olina Yesu ebyo tebijja amayembe tegasobola kusembera tegasobola kukulingirira tegasobola kukozesa kiro kati amayembe ga kifalu ge galina ezo enkola galina ezo enkola gakola violence nnyo mayembe gaba ga violence gakozesa gatya omuntu agatalabika anti tegakozesa gakuwa otulo seba abo abantu gye bali waliwo n'omukyala nawulirako ng'awa testimony mu kanisa emu nga aliko ekintu ekimukozesa naye nga ne bwaba mu bantu awo yeebakirawo ogenda okulira akola amaloboozi g'omuntu eyeegatta ng'amuli awo naye nga yaba mutulo naye eri mutulo yaba alaba bidala emirimu nga gigenda mu maaso ne mu bantu oluusi kyamugwirako ne mu takisi gambye sitaani ebintu byakola tebitwetera kumwagala bitwetera kukola ki kumukyawa kyekitali ku Yesu nti Yesu akwanguyiriza obulamu Yesu akusanga okaaba akusanga olina ennaku n'akuwa essanyu akusanga olina obulamu bwakunyigiriza n'aleeta obulamu obusanyusa oyo ye Yesu n'akuzza engulu so Yesu waffe yeewuunyisa omulabye Yesu waffe naye era ndowooza newoogulayo Mama Maria size portable nemba nga mpita naye mu nsawo sisoza kuwona misambo egyo kuba nalabye sitooko yayiise mu bungi Mama Maria bei size zonna weziri sitooko mpya tuli ku sitooko mpya era mbadde manyi ogenda mayizo bagamba nti oba Yesu akulemye funayo portable Mama Maria ng'okatambuliza mu nsawo awo such that wegiggwako abasoke batuwa akatambi baganda bange omukama mulungi banaye abambuuza Mama Maria tulina ddala okubeera ddala ku sayizi eri y'emitwalo 3 tulina ono ow'emitwalo 5 tulina ono wa mitwalo 8 ono wa mitwalo 15 ono wa mitwalo 25 ono wa mitwalo 35 ono wa mitwalo 5 ate ono wa mitwalo 9
Yayana teyagamba kinana n'amwongeza. Naye ekituufu Maama Maria nga wa bbeeyi. Maama Maria wa bbeeyi. Ignorance is very very expensive. Kuba wabanga oyo size yo wa mitwalo 9 kati olwo nabeera ku masinzizo gaffe ono omunene giant. Oyo wa billion. Abeera mu zibillion. Kuba nawulira nti Silwamu nti bamukolerawo. Oyo special. Waliwo ajja nga ali special kuva alina okuba na Vatican. Mubutereevu ng'amaze n'omuteekako omukono. Ataddeko omukono omunene ng'amutaddeko omukono. Ne buno obutono bwonna afuna obudde obuteekako omukono. Abatono sole. Abatono. Ati kale kitegeeza yandibanga kalidinaali oba father oba archbishop nga yamukwatako yabakwatako. Kubanga abantu abo abatunda oluusi ebintu ebyo bakonekitinga ne Catholic Church. Era baba ne ba suppliers baabwe. Era kyolwa wali ku Catholic Church simanyi oba kati bikyaliwo Rubaga. Edda baabeeranga awo. Nga balina balirira awo. Ate nga babeera bamanyikiddwa. Era baba bamanyi nti oba oyagala sapuli oyagala Maama Maria Teresa. Empeta zonna tuba nazo. Yabeera wali. Sapuli zibaawo. Naye ndowooza ekintu mukulu ddala ekintu ekisinga ekintu abantu kye batamanyi. Nze nali mu Katuliki. Ate saali mu Katuliki nno. Nali mu Katuliki ddala. Whereby nasoma omugigi. Naliko omuzaveeri. Watuuka nayeeyo. Nali mu Katuliki. Twabeeranga eggogonya. Gikyombere. N'evvumba. Twagendanga evvumba wali ekigo ky'abafaatha ekiboga ewaffe. Nze kankubwe nali mu Katuliki nga nywedde. Ng'oli gumite. Nali mu Katuliki nga nywedde. Naye ekintu ekyanzija mu Bukatuliki bye bintu ebimu bye natunulangamu ne nkubamu ebituli. Si mu bubi. Eddiini eno bw'oba ng'onoobeera mu ddiini n'oginywereramu tolina kulowooza. Buno obulokole bwe butuleetera okubuuzabuuza ebintu n'onoonyereza. Ewamu. Ebituleetera okuleetera n'olowooza. Okkirizibwa okubuuza. Awo sitegeddeo. Naye eddiini buli kimu kitambulirako fiya. Tokikola ojja kuba bwe, tokikola ojja kuba bwe, tokikola tebakuganya kumanya. Kati oyo ogambye 38 emeka n'ekyenda. Ayina paka ku 9. Weebale nnyo. Kati mu butuufu ogula ki? Maama. Akole ki? Protection. Maama ajja ne taata. Maama ajja yekka. Maama ajja yekka. 8. Maama byonna asobola bimala. Maama abimala. 8. Naye tulaba nti ignorance. Kubanga kati bwe baba katugeze amayembe ga kifaalu. Osuubira gakiti ekyo. Gatya Maama Maria. Kyogamba abo bonna abo abali awo tebalina sapuli. Tebalina Maama Maria. Bandiba tebabikola. Bandiba tebalina. Kuba olaba n'abadde abakaaba simangamere bagyonoonyeemu nga beeviira mu bbulooka tebalina budde bwa kusaba tebalina budde. Yagenze kukola ssente. Tebalina budde bugenda ko mu noveena. Yagenze kukola ssente. Kubanga tinze kyemmanyi. Kuba nze kankubuulire nze waliwo bwe nalwalako ekigere. Ne ngendako ne namugonga eyo nenzigyayo n'amazzi. Wange? Wali kadiba katukuvu. That was 27. Ne ngenda nenzigyayo n'amazzi. Nagajja eri ku sayidi gye battira abajulizi. Abajulizi abasinga tebabattira namugonga eno ku shrine. Babattira eri ku basayidi y'Abaprotestanti. Era wali n'ekyoto wali omuti. Babookera. Kati waliwo oluzaawe baatugamba nti bwe bamalanga okutema wano baayolezanga wali ebiso byabwe. Ago amazzi nagaleetako. Wali ogaleeseeko? Nanywa amazzi. Lwe nagendayo amagye gaali gabaganye okusena. Ogambye wakola otya? Nanywa amazzi. Nigolaba nalina sapuli, nalina eyaka ekiro. Nalina neetayaka. Ojjukira sapuli ezayakanga? Nagirina. Sapuli eyo amakulu gayo matuufu. Desebo nasoma sapuli, manyi ne bubidizo obuliko. Amakulu gaali ki aga sapuli eyaka? Ndowooza nti ogisome n'ekiro. Nasoma sapuli.
Minebe Mario Jude name omukama kanali nawe bamukisa makazi bannani nga botambuza nti ebikola byonna ng'obimanyi byonna kuliko ebikola bimeka si 5 bikola 5 muka bubidizi obwo bulaba sapuli bubidizi obuli ku sapuli bwonna nali mbumanyi obungi bwabwo na buli kamu essala egenderako kubanga kalina essala yaako kubanga ne concept ya bidizi eyo bagijja mu myaka gya Maama Maria. Mbadde manyi sapule eri mainire focused ku Yesu Kristo. Eri nnyo ku Maama Maria. Anti Saint Dominic yagivumbula bwe yamala okukola emisango n'adduka mu mpuku n'akomawo n'agamba nti Mukama ambikulidde n'ampa kino. So nasoma yagamba bannaaye ateesa Maama Maria aveewo tusigale ku Yesu. Ani yateesa? Leo. Anti kuba kati labayo nze Maama Maria nze okumuvaako mala kusoma Bayibuli. Ojjukira Yokaana 2 tekikirizibwa kye wakola ate olina kuwuliriza amasomo tolina kusoma lwaki osoma balina kuwa somo balina kumpa somo yesewo kati nze neetumiikiriza era wakola neesoma Bayibuli kati Bayibuli yeekulaga nti bwe bajja wa Maama Maria nga basaba omwenge yagamba atya mugende eri ani? Eri Yesu. Kati bwe batosobola kumala nsonga zange nkunoonyaako ki naawe olifaalinga ani? Naawe olifaalinga wa Yesu. Anti bo bagamba nti era Maama Maria singa si yali abatumye Yesu yandagambye nange sina kyabakolera naye mbu singa tebayitamu ye engeri kye baali bayise mu Maama Maria Yesu ayitasobola kukyegaana kiringa mukadde owanagamba nawajja nga bakulu nagamba mugende wa musumba era bajaga maama we yatugambye nti tujje wano naye wadde tobimala mu stamp gwe yali ku kubanga ye yali ayimidde ku reception Maama Maria kati Yesu lwaki bamwebuuzako naye ne bw'atandika ensonga yandiwedde teyandikoze yandigaye maama wange tanzikiriza ate by the way nawuliddeyo akalala lwakuba sina akafolowinga bulungi naye njaga akafolowinga mmanyi wajje kave watuufu nti embaga eyo nno embaga y'ekkaana ani yali omugole tekwali talagibwa kati waliwo wiino gwe naguddeko eyo ng'alaga mbu Yesu yali omugole ku mbaga eyo ng'awasa yali awasa era Yesu yagenda omukomerera ng'alina n'abaana lwakuba nti sinaba kutegeera bulungi n'amannya gaabwe n'ebiki naye nja kujja we naba nkafunye bulungi era tujja kubeera wano nkunnyonnyola concept nti embaga ekaana yali ya Yesu nga yawasa nti kyekyamwaliriza n'okukola omwenge kubanga abagenyi baali babe naye nyiri zitulaga nti yali ayitiddwa ng'omu ku bagenyi era noza omuli agamba nti akaseera kange tekannakola ki tekannatuuka towooza yali naye alina okuba ku speech kubanga okusinziira boba wenajje bwino oyo nga balaga nti mu biseera bye byabajjo ebyabayisirayiri omuntu ataali mu ffumbo teyakkirizibwanga kubuulira oba kubeera musomesa oba kufuna kifo kyonna n'ebirala nga Yesu byakolanga okuba n'ekibiina biki tebyakolebwanga muntu atali mu ffumbo era nti batugamba nti olaba we yamala okuwasa bw'ati awo weyatandikira olugendo lwe ate kati abo balimbamu kubanga Yesu ebintu ebisinga bye yakolanga yali against the law of the Jews yagana n'okuwasa tugamba anti kati olaba kati amateeka g'Abayudaaya ganene ogalaba oba kye bayita gawulamu ebitundu ebyo amateeka nonno mangi gali mu 6 lwakuba abantu batunulira 10 amateeka mangi kati amateeka gano gaali gayawulwamu moral laws waliwo civil laws waliwo ceremonial laws waliwo ne erefe biki biri awo bika biri ebyo bina kati amateeka gano Yesu agamu ku mateeka ge yajjawo ge ga ceremonial laws kino kirina kukolebwa bwe kiti amateeka getukola ku mikolo mu mikolokolo ate tulina ofumba empogola tulina okukola kibi bwe biti ebyo aga amateeka Yesu yakola atya kubanga era yali against go yagamenya kubanga n'okuba edda wulira edda tewakkirizibwanga kuweereza
nga tonnaweza myaka 3 era ndo tulaba era ne Yesu lyamuvuga mpaka bwe yaweza emyaka 3 kuba tulaba Yesu kasa yaweza emyaka 3 n'agenda abatizibwa yasimbulira ku buweereza bwe era obuweereza bwa Yesu bwarastinga obuweereza bwa Yesu bwali it lasted for only 3 years. Kati so waliwo amateeka mangi Yesu ge yajja alwanyisa kati ekimu ekyawo wenyinza okukiramu ebituli awo nti kubanga lwaki Yesu yali nnyo against ate bamubuuzaako era ti wamma muggulu eyo tuli wase n'olaba bagezaako okumusokaasoka balabe kyavaamu naba muggulu tewali bakuwasa kuba baali bo baatamira okuwasa ate bawasanga mbeerera zokka. Nze akabuuzo akantabula ke baamubuuza kugamba nti munnange omukyala aba alina bbaawe bbaawe naafa muto we n'amuwasa naye naafa ne muto we naafa kati we tunaafa kuba nabasatu ni agenda okuba bbaawe oweyanoza omululu balina omululu kuki ku mukyala ono kuwasa ku nnamwandu yefakati balina omululu kukuwasa balina omululu mungi nnyo kukuwasa kati bayagalanga nnyo ebintu ebyo bwe bityo kubanga bayagalanga nnyo abasajja beda bayagalanga nnyo okusajjalaata babanga n'abakyala so abakyala bangi era ne Jacob omulaba yaddayo n'akola emyaka gyonna emala ennyo akolera mukazi abeere ng'afuna myaka 7 gwokimanyi okolerera mukazi so ekintu kye bayita kuwasa bakiwanga nnyo obudde so kati ensonga ya Maama Maria ekwe tubadde bw'oba ogambye nti weetaaga Maama Maria okuwangula amayembe era oba tojja kusobola nze waliwo ejjembe lyenjagala okulaga mu Kuludaani eriwangula Kifaalu litulage nga tetunnamaliriza ejjembe eryo liri mu Luka 1:6 ejjembe ate eryo ejjembe lino eno ddungi mu Kuludaani kasita olifuna abasamize muwulire bulungi ejjembe lino kasita olifuna n'oyo laddu zikuba oba laddu zikuba alyetaaga ejjembe lino ddungi nnyo ejjembe lino teryetaaga musaayi teryetaaga saddaaka teryetaaga kusamirira terimalako mirembe teryetaaga pirisina teryetaaga soda lino ejjembe ddungi wabula mu kifo ate gwe okulisaddaakira ate lyeriwo omusaayi ku lulwo ate lino ejjembe ppya ejjembe libaddewo nno lwakuba abantu baliisaamu amaaso naye nga lirina amaanyi eritanywa kandikulage lindage era Luka 1:6 era atuyimusirizza ejjembe ly'obulokozi mu nnyumba y'omuddu we Dawudi. Eryo ejjembe olimanyi? Ejjembe ly'obulokozi oyo Kristo. Eryo ejjembe ababbi beetaaga. Yes. Ate ng'alirwana. Ate kati ignorance tamanyi. Eryo bw'olifuna teweetaaga ate eryo sinalyakugula emitwalo gy'ekyenda osigala nagyo wano. Gisigala kabina. Nga tusibula sooka owa abantu bano abasula ku tebuukye lw'amayembe kiki bayinza okukola okuba nga beetaasa nga beetaawuluza Kifaalu abayisa obubi. Amagezi ge nnyinza obbawa mbalagiridde ejjembe liri mu Luka 1:6 musembeze Kristo ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tewali buyembeyembe bu Kifaalu buki bujja kuddamu basemberera. Mukama abampera omukisa. Weewaawo tetugenda kubanga tusukkawo olunaku luno oba ku sheeno wabula nnyongera okubajjukiza nti tulina show buli Monday paka Lwakuna tubaako saa 2:30 paka ssaawa 5 ez'ekiro. So jangu twegatteko tubeere nga tunyumirwa wamu. Tubaayo n'ebintu bingi, tubaayo n'amawulire, tubaayo n'entertainment, tubaayo ne politics, tubaayo na byonna ebiba bitambula. Ate ng'ekyenjawulo kiri ku show eyo nti tebikoma bukomi mu comment section gwe ali eyo naawe osobola okuba ng'oteesa naffe butereevu otukubira ku ssimu yaffe ne tubeera nga twogera naawe ng'oli eyo ng'ate ffe tuli eno nobeera nga naawe otuwa endowooza yo butereevu. So oba ojja kunyamba oŋŋambireko munne ti naye waabajja ajje ne banne tusinkaneyo. Amen.